إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولغنا balungi abakkiriza ontendo gonna malungi era amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo nanyini buyinza era nanyini busobozi akeesa obudde era n'abuzibya tumuwanjagira sokusasira n'emirembe ku mbaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallama oyo gwe yatutumiranga kyakusaasira eri ebitonde byonna okusaasira kwe tumuwanjagira ku bune okusaasira kuno n'emirembe tumuwanjagira ku bunire ddala abantu b'ennyumba ye bonna ne basahaba be nabo bonna abamugoberera okutuusira ddala ku lunaku lw'ensonga. Baddu ba Allah balungi abakkiriza nkubiriza omwoyo gwange n'ejjammwe baganda bange ne bannyinaze abalungi nti tujjukirenga nnyo kiki ekyatuleeta ku nsi. Aya eno tugisoma enkya n'eggulo wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun surati dhariyat. Allah subhanahu wa ta'ala akyogera lunye tewali nsonga lwaki yatutonda n'atuteeka mu nsi okujjako lwa kumusinza. Eyo ensonga eyatutondesa okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatuteeka ku nsi tumusinze. Abaffe tumusinza tutya teyatulekaawo tayo nedda yatutumira ababaka nga n'omubaka yasembayo mu babaka abo ye Muhammad sallallahu alaihi wasallama. N'olwekyo kyampaka omusiraamu okukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala ababaka be yatuma omubaka yasembayo ye Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutabani wa Abdallah nga oyo ye nabbi ow'enkomerero nga ye nabbi ow'ensi yonna kuba ababaka abasinga obungi abajjaawo mu mirembe gy'abaana ba Isirayiri bajjanga nga bali specific nga bayina ekyalo kyazze okutuusaako obubaka oba ekibinja ky'abantu kyazze okutuusaako obubaka. Muhammad sallallahu alaihi wasallama najja nga mubaka wansi yonna era kyova olaba ng'atugamba nti teri yampulirako mu Bayahudi n'Abannaswala n'atanzikiriza okujjawo ng'agenda kubeera min ashabi nnaari. Nabbi saasama yagamba nti walladhi nafsi Muhammadin biyadihi yalayira oyo awaniridde omwoyo gwe ye nga Muhammad sallallahu alaihi wasallama yalayira oyo awaniridde omwoyo gwe n'agamba la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma teriyo n'omu ampulirako min hadhihi al-umma mweno umma kuba nabbi sallallahu alaihi wasallama eno umma ye waliwo kye bayita ummatul ijaba ne ummatud daawa. Ummatul ijaba yeruwa ye y'abaana abamaze okukkiriza. Ummatud daawa ye y'abo abatannakkiriza busiraamu betukoowola nti mujje eri obuluŋŋamu. N'olwekyo teri yampulirako min hadhihi al-umma mweno umma yange eno la yahudiyu wala nasraniyu abeere mu Yudaaya oba abeere mu Kristaayo thumma yamuutu oluvannyuma n'atuukibwako okufa walam yu'minu billadhi ursiltu bihi nga takkiriza
ebyo bye najja nabyo nga takkiriza Qur'ani gye najja nayo, nga takkiriza bubaka bwe najja nabwo, illa kana min ashabi nnaari, okujjako ng'omuntu oyo agenda kubeera mu bantu ba muliro. Okujjako ng'omuntu oyo agenda kubeera mu bantu ba muliro. N'olwekyo Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye mbaka eyasembayo, ffenna tuteekwa buteekwa omukkiriza ne tumugoberera awataliiwo kwawula. Kyova olaba nti Abahamadiya beerimbika mu kifaananyi okuba nti nno basiraamu, naye ng'ate si basiraamu. Lwaki? Anti tebakkiriza nti ono khatama nabiyyin, nti ono Muhammad ye nabbi eyasembayo. Balina nabbi omulala, balina nabbi omulala, Ahmad Gulam. Ekyo kibamala bumazi okuba nti nno bawakanyiza Qur'ani. Okuwakanya Qur'ani n'ogiwakanyamu aya emu, ne bwe kiba kigambo kimu, obeera mu lutaddi, obeera ofulumya obuyisiraamu completely. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, tukikakase era tukimanye ekyatuleeta ku nsi kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusinza tutya? Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga atusomesa Qur'an gye yajja nayo, etunyumiza n'etugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Surati Ali Imran, inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Eddiini ekkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala busiraamu. Busiraamu ye ddiini ekkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, busiraamu. N'atugamba mu aya endala era surati Ali Imran, waman yabtaghi ghayra islami diina falan yuqbala minhu wa fil akhirati min al khasirin. Oyo yenna anoonya ekitali buyisiraamu n'akwata ekkubo eritali busiraamu, agenda kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tebikkiriziddwa byonna bye yakola. Buli kyokola nga tokikoledde within busiraamu obwo Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yajja nabwo, kifu tekikkirizibwa. Qur'ani yegamba, Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba nti al-yawma akmaltu lakum dinakum. Surati Al-Maida, al-yawma akmaltu lakum dinakum, olwaliro nzijuzza eddiini yammwe. Eyo aya yakkira mu hijjatul wada. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ali mu hijja, lunaku lwa kutaano, ali mu Arafa, ayimiridde mu lusenyi lwa Arafa. Allah subhanahu wa ta'ala nassa obubaka, al-yawma akmaltu lakum dinakum, olwaliro nzijuzza eddiini yammwe, wa atmamtu alaykum ni'mati, ne mbajjuliza ekyengera, wa raditu lakum al-islaama diina, ne mbasiimira obusiraamu nga ye ddiini gye mulina okugoberera. Obwo bwonna bujjulizi obutulaga nti tuyina kugoberera Muhammad sallallahu alaihi wasallama, gwe tuyina okuyigako eddiini. Nabbi sallallahu alaihi wasallama najja n'atandika okutusomesa butya bwe tusinza nga tuyitira mu busiraamu obwo we yajja nabwo. N'atugamba sallu kama ra'aytumuni usalli, musaale nga be mulabye ensaala. Khudhu anni manasikakum, ebikwatagana n'emizizo gya hijja mubiyige nga mubijja ku nze. Allah subhanahu wa ta'ala najja n'atugamba wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyaba bawadde mukitwale. Wama nahaakum anhu fantahu, ate kyaba abaganye mukireke. Obwo bwonna bujulizi obulaga kiki kye tulina okukola kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, tutunuulire nnyo butya bwe tusinza Allah, tutunuulire nnyo butya bwe tunaakuuma enzikiriza yaffe. Ogenda kubeeramu bafaafaaganiddwa, wa fil akhirati min al khasirina, bw'ati bw'agambye mu aya. Oyo alituuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'ekitali busiraamu agenda kubeera ng'afaafaaganiddwa. Ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeera mu khasaala, kufaafaaganirwa muliro jahannama, teri kirala. Ate khuludan abadiyya, kugubeera mu mirembe na mirembe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, omusomo gwaffe ogw'ebikujjuko by'abakafiiri tulabye ebintu bingi ebikwatagana ku mbeera abakafiiri abazaaza Allah subhanahu wa ta'ala effujjo lye bakola mu nnaku zino, effujjo lye bakola mu nnaku zino. N'olwekyo baganda bange, Allah subhanahu wa ta'ala
atukubidde omulanga. Allah subhanahu wa ta'ala olw'okutwagala ennyo atukubidde omulanga n'atugamba nti wama ataakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyabawadde mukitwale, kyababaganye temukwatako, ekyo tikitumala. Badde ba Allah bulungi abakkiriza, obujulizi bwonna butumala bumazi okutulaga nti tetukkirizibwa kunonooza ddiini ndala, tetukkirizibwa kunonooza ddiini ndala. Interfaith si Busiraamu, si Busiraamu. N'akamu n'akeddagala. Oyo yenna agamba nti agenda kukuza Christmas kuba waliwo abatambuza bu audio nga bagamba nti kino ekigambo boogera kyogere tebakikakasa, boogera kyogere tebakikakasa. N'olwekyo muleme kuleeta njawukana mu bantu. Ofiirwa ki nga oli agambye nti Merry Christmas, naawe muddize kuba bw'oba okyogedde obeera tokikakasa, tokkiriza nti nno Allah yazaala omwana. Subhanallah. Bannange, ebigambo bino twabiyitamu, naye waliwo baganda baffe abaakubye omulanga, waliwo omuntu abuzaabuza abantu. Ate ekisinga okwewuunyisa agamba nti ye Musiraamu Omuhamadiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musiraamu Omuhamadiya oyo tabeera Musiraamu. Mbalaze kasita owakanya obwa nnabbi nti bwakoma ku Muhammad, ekyo n'okiwakanya khalas biwedde, toli Musiraamu. Ekyo kye kikafuwaza Abahamadiya. Muganda waffe Sheikh Mazinga yatusomesa ku nsonga y'Abahamadiya n'atubuulira obukafiiri bwabwe, obujulizi n'abuleeta. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya nyingi ezimu ku zo ze twalaba ng'atugamba ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Temubafuula ab'emikwano, abaayemu abakkiriza temufuulanga abalabe bange era abalabe bammwe awliya, ab'emikwano. Tulukuna ilaihim bilmawadda, mubalaga omukwano n'okwagala. Ng'oyo Muhamadiya bw'agamba nti temumenyawo oluganda, muleke abantu baagalane, abalabe ba Allah. Wakad kafaru bima ja'akum minal haqqi, nga baamala dda okkafuwalira ne bawakanya ebyo ebyabajjira ebyamazima, Qur'ani nga baagigaana baagiwakanya. Abaffe, gwe ayagala okukuuma abantu ng'obakuumira ku bumu, gw'osinga Muhammad sallallahu alaihi wasallama okutegeera okukuumira abantu obumu, oba gw'osinga Allah subhanahu wa ta'ala nannyini kutonda abantu bano? Allah subhanahu wa ta'ala yatonda abantu bano era yasinga okubategeera. Kati gwe oyagala kumusinga magezi? Oyagala kumusinga magezi? Yagenda okussa aya ezo nga tamanyi. Abaffe, Nabbi sallallahu alaihi wasallam mbadde yatuyigiriza okuyunga oluganda. Yatuyigiriza okuyunga oluganda. Allah subhanahu wa ta'ala yatonda abantu abamanyi bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala atubuuza, gwe gwoyagala okusinza amagezi nga yatonda abantu bano? Kulu atuallimuna Allah bidinikum. Abayi, mwagala kuyigiriza Allah eddiini yammwe? Wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardh. Nga Allah subhanahu wa ta'ala amanyi bulungi ebiri mu ggulu ne mu nsi. Wallahu bikulli shay'in alim. Kimanye nti Allah subhanahu wa ta'ala mumanyi ku buli kimu. Mumanyi ku buli kimu. Ni surati Al-Hujurat. Nolwekyo leka kweteeka mu magezi kugamba nti oyagala kukuuma luganda naye ng'abantu bakuumira ku bubuze. Bafunamu ki okuwangaalira mu mbeera ey'essanyu ey'okwagalana naye ng'ate ku nkomerero bagenda kuyingira muliro? Buno obulamu bw'ensi bagenda bubeeramu katono nnyo. Nabbi sasama yatuyigiriza butya bwe tuyunga oluganda, butya bwe tweyisa n'omuliraano. Oyagala kuŋŋamba nti yali takimanyi oba nandiki abo abaawangala ku mulembe gwe? Buno obukafiri bwaliwo baabayisa batya? Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu
دينكم هزوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. إلى الله سبحانه وتعالى akoola bakkiriza nti temufuula ng'abo abafuula eddiini yammwe ey'okuzannya, ekyokujeeja, ekyokuzannyisa, nga bw'olaba bwe batuyisa buli wamu. Eddiini yaffe baagifuula kyakuzannyisa, kyakujeeja, baagifuula kapiira akasambibwa mu luguudo. min alladhina utul kitaaba min qablikum, mwabo abaaweebwa ekitabo bifo mmwe, wal kuffar, n'abakafiiri abatayina ddiini temubafuulanga awliya, temubafuulanga b'emikwano. wattaqullah, mutye Allah, in kuntum mu'minina, bwe mubanga ddala muli bakkiriza. Nolikyo muganda wange, oyo yenna afunga namube ng'agamba nti zonna ddiini aba mukafiiri, zonna ddiini abeera mukafiiri, interfaith bukafiiri. Man lam yukaffiru al-mushrikin, oyo yenna atakafuwaza bakafiiri, aw shakka fi kufurihim, oba n'afunamu okubuusabuusa mu bukafiiri bwabwe, aw sahaha madhhabahum, oba n'akakasaawo nti zonna ddiini ng'omuhamadiya oyo bw'agamba, abuze abantu, kafara, abeera mukafiiri, abeera mukafiiri. Abo botugamba twagale, tusembeze, tuyine ekkomo we tuteekwa kkoma. Allah subhanahu wa ta'ala yakyogera mu Qur'an, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, bakafiiri abagamba nti Katonda ali omu ku basatu, Katonda Patiri, Katonda Mwana ne Mwoyo Mutukuvu. Amakulu Allah subhanahu wa ta'ala teyemalirira, Allah subhanahu wa ta'ala teyemalirira. Nolwekyo oyo omusajja ddeyo ayiga eddiini, asome eddiini, ategeere, asooke asuula eri obuhamadiya, asooke asuula eri obuhamadiya, asooke asiramuke, asome eddiini agitegeere. Lakad kafara alladhina qaalu inna Allaha huwa Isa ibn Maryam, bakafiiri abagamba nti Isa Katonda. Lakad kafara alladhina qaalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam, bakafiiri abagamba nti nno Isa mwana wa Katonda, nti Isa Katonda, abagamba nti Isa Katonda, bakafiiri. Kati ate bw'ogamba nti boogera bwogeza, ani yakugamba? Ani yakugamba? Kati Allah subhanahu wa ta'ala akugambye nti wattaqullah in kuntum mu'minina, mutye Allah bwe mbanga ddala muli bakkiriza. Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, omusajja oyo Muhamadiya temukkiriza bigambo byagamba, mwekolere obusiraamu bwammwe, mwekolere obusiraamu bwammwe. Era siraba lwaki mumukuumira ku mukutu, afunze namube, abuza abantu, naye ne mumuleka ku mukutu. Subhanallah, okwo tekuba kukuuma Luganda, wabula kubeera kulumenyaamenya. Oluganda tulukuumira ku la ilaha inna Allah. Abatali basiraamu, obusiraamu bwatusomesa butya bwe tubayisa, nawo we tukoma. Allah subhanahu wa ta'ala ayongera n'atugamba mu suratul Maida, iyo aya tuva okusoma waggulu eri mu suratul Maida aya 5:7, bwoddayo ko waggulu aya ya 5 mu suratul Maida agamba nti ya ayyuhalladhina amanu. Eno aya giwulirize bulungi, gwagamba nti abakafiiri tubaagalize Christmas ennungi. Agamba ya ayyuhalladhina amanu, Allah subhanahu wa ta'ala akoola bakkiriza, la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya, temufuulanga abayudaaya n'abanaswara ab'emikwano. Ba'dhuhum awliya'u ba'd, bo bayina omukwano ogwabwe bokka na bokka.
ebintu bwe bikwatagana ku busiraamu badde eri ebbali ne bakola omukwano ogw'enjawulo ne beegatta wamu basobole okubulwanyisa. That is their main goal. Wulira Allah subhanahu wa ta'ala bw'akutula enkizi, waman yatawallahum minkum, oyo yenna abafuula ab'emikwano mumwe, minkum mumwe, oyo yenna abafuula ab'emikwano n'asukka ekkomo waateekwa okkoma. Tulina kubayisa bulungi? Naam. Tulina kubayisa bulungi? Yes. Naye tukoma wa? Busiraamu bw'atulaga. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Dayo some aya eyo gyetegereze. Abamanyi bagivuunula batya? Yamalizanga agamba nti inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala talungamya kibiina ky'abantu balyazaamaanye. Nolwekyo baganda bange, mwenna abali ku mukutu ogwo omusajja oyo kwafungira namube, muleme kubuzaabuzibwa, yenna abafaanana abeera wamu bo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba man tashabbaha biqaumin, oyo yenna yeefaananyiriza ekibiina ky'abantu abeera wamu kyo, fahuwa minhum, oyo yenna yeefaananyiriza ekibiina ky'abantu fahuwa minhum, abeera wamu kyo. N'olwekyo temubuzaabuzibwa, mwekuumire eddiini yammwe, muwulirize emisomo n'obwegendereza gye tusomesezza egikwatagana ku bikujjuko by'abakaafiri. Obujulizi bwonna tubulaze. Omuddu ky'oteekwa okukola, obujulizi tubulaze. Omuddu ky'oteekwa okukola. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa, muyambagane mu kukola obulungi. Wataawanu ala albirri wattaqwa, muyambagane mu kukola obulungi. Wala taawanu ala al-ithmi wal udwan, temuyambagana mu kukola obubi wadde okulumbagana ensalosalo za Allah. Ne muyambako abantu abo abali mu kuvuma Allah, mubayambako mu kuvuma Allah. Wattaqullah, era ddamu okulumiriza nti wattaqullah, era mutye Allah. Inna Allaha shadidul iqab, Allah subhanahu wa ta'ala mukubonereza ye mukambwe nnyo. Bantu ba Allah, obujulizi buyitirivu mu Qur'an ne mu sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam, obujulizi buyitirivu. Ya ayyuhalladhina amanu idkhulu fi silmi kaafa, abaye mwabakiriza muyingire mu busiraamu muggweremu. N'olwekyo bwe mubanga muli bakkiriza muyingire mu busiraamu muggweremu, muleme kuteeka eno kugulu n'eno kugulu. Kyova tulwanyisa ebyobuwangwa kuba nayo ddiini. Mu aya ze twasoose okulaba, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Obusiraamu bwajjula. N'olwekyo muyingire mu busiraamu obwo bwajjula muggweremu. Wala tattabi'u khutuwaati shaitan, temugobereranga amakubo ga sitaani. Innahu lakum aduwwun mubin, mazima ddala ye mulabe wammwe wa lwatu. Abakafiiri abo ne bw'onookola otya tebagenda kukwagala era tebagenda kukusiima. Kalla wallahi, tebagenda kukwagala era tebagenda kukusiima. Walan tarda anka alyahudu wala naswara hatta tattabi'a millatahum, ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakyogera dda n'akitugamba. Surati al-Baqara aya 12 genda ogisome. Walan tarda anka al-yahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum, ne bw'oneewoomya otya, ne bw'oneerongoosa otya, ne bw'onoobalaga omukwano ogufaanana gutya, tebagenda kwagala era tebagenda kusiima. Abayudaaya n'abanaswala tebagenda kusiima hatta tattabi'a millatahum, mpaka limuligoberera enzikiriza yaabwe. Amakulu banoonya ki? Kukujja mu busiraamu. Kati gwe ne bw'oneewoomya otya n'okola kino n'okola kiri, tekigenda kuyamba n'akamu n'akeddagala. Lwaki? Anti Allah subhanahu wa ta'ala amaze okukikugamba, okujjako nga tokkiriza nti ono nnyini ku kutonda
yenna nnyini kubategeera okusinga. Agenda maaso n'agamba qul inna hudallahi huwa alhuda, obuluŋŋamu bwa Allah bwe buluŋŋamu bwokka. Kyova tugamba eri mu hadisi inna asdaqa alhadithi kitabullah wa khayra alhadi hadiyu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Emboozi esingira ddala obulungi n'obutuufu bye bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebiri mu Qur'ani. Obuluŋŋamu obusingira ddala era nga bwe buluŋŋamu bwokka buluŋŋamu bwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala akugambye nti qul inna hudallahi huwa alhuda. Agamba Nabbi sallallahu alayhi wasallam nti bagambe nti obuluŋŋamu bwa Allah bwe buluŋŋamu bwokka. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Ebyo abigamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekitonde ekisingira ddala obulungi mu bitonde byonna nti oba kugezaako kugoberera kwagala kwa myoyo gyabwe. Bani abakafiri, abayudaaya n'abanaswala, oba kugezaako kugoberera kwagala kwa myoyo gyabwe ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm, oluvannyuma lw'okumanya kuno okukujjidde, oluvannyuma lw'okumanya kuno okukujjidde, Qur'ani ekujjidde omaze okugisoma n'okugitegeera, ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir, tewandifunyeeyo mutaasa yenna nga Allah subhanahu wa ta'ala akwekwatiddeko, tewandifunyeeyo mutaasa yenna akutaasa, tewandifunyeeyo mulabirizi yenna akulabirira wadde akutaasa. Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, tuleme kubuzaabuzibwa n'abantu abatono ennyo abeenoonyeza ebyabwe ku bwabwe. Tuleme kubuzaabuzibwa n'abantu abatono ennyo abeenoonyeza ebyabwe ku bwabwe. Obusiraamu bweyolefu, diini ya mazima, diini ya mirembe. Yes, omusajja yagambye mbu obusiraamu mirembe, salaamu. Mbu lwaki? Mbu omuntu bw'akugamba nti nno salaamu alaikum, lwaki obeera offended? Mbadde akwagaliza mirembe. Assalaamu liman ittaba'a al-huda, emirembe gy'abo abagoberera obuluŋŋamu. Owa ekimanye nti assalaamu liman ittaba'a al-huda, emirembe gy'abo abagoberera obuluŋŋamu. Leka kutubuzaabuza. Nabbi sasa yatugamba nti atali musiraamu bw'ajja n'akugamba, omukafiri yenna bw'ajja n'akugamba nti assalaamu alaikum, muddemu nti wa alaikum, komaawo. So nga ate omusiraamu bw'agamba nti assalaamu alaikum, tumuddamu nti wa alaikum assalaamu wa rahmatullah, oba ne tumalayo nti wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nolwekyo leka kutubuzaabuza. Ekyo si kigambo bugambo. Nzikiriza babikakasa nti mwana wa Katonda. Okugamba nti Merry Christmas, babikakasa nti ddala ddala oyo mwana wa Katonda yazaalibwa. Genda mu kyaki otunuulire kiki ekiriyo. Genda otunuulire ennyimba ze bayimba, ebikolwa bye bakola. Bino byonna tewali kipya, byonna twabiraba mu misomo gyaffe. Muddeyo bannange mugiwulirize n'obwegendereza. In takfuru fa inna Allaha ghaniyyun ankum, bwe munaakafuula ne mugaana okukkiriza ebyagamba, Allah subhanahu wa ta'ala talina bwetaavu gye muli. Wala yarda li ibadihi al-kufr, Allah subhanahu wa ta'ala tasimirangako baddu be bukafiiri. Naye bw'ogaana nga akulekerayo. Wa in tashkuru yarallahu lakum, bwe munaasiima ajja kusanyuka era ajja kubasiima. Naye bwe munaagaana ng'abalekerayo, bwe tulaba bw'atugamba eri mu surati Nisa, waman yushakiki rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'u ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla. Owulira? Nuwallihi ma tawalla. Waman yushakiki rasula, oyo agaana okukkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'agaana ebyo bye yajja nabyo, n'akubayo amabega, n'agaana okwanukula omulanga. Guluwa Allah gwe yatugambye wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Omubaka kyababawadde mu kitwale, kyababaganye mukireke. N'ogaana gwe n'okubayo mabega. Wayattabi'u ghayra sabili al-mu'minina, n'ogoberera ekkubo eritali abakkiriza.
abakkiriza be bani be basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam wayattabi'u ghayra sabilil mu'minin nagoberere ekkubo etali abakkiriza nuwallihi ma tawalla tumulekera yeeyo gy'abalaze naye ekyennaku wanuslihi jahannam tugenda kumusuula mu muliro tulowooza nti agenda kukulekera awo tugenda mumusuula mu muliro wasaati masira naye munnange kimanye nti obwo budde bubi omulezi wo eyakutonda Allahu subhanahu wa ta'ala bw'akugamba nti obwo budde bubi kikumalire wulira omu ku basawaba bagamba man bana bi ardi al-mushrikina oyo asetolinga n'asenga mu nsi y'abakafiiri wasanaa nairuzahum ne yeetaba mu mikolo gy'okkuza omwaka omupya wamiherajanahum ne yeetaba ne mu bikujjuko byabwe Christmas twala tugende watashabbaha bihim wuliriza watashabbaha bihim n'abafaananira ddala mu bintu byabwe bye bakola oyo mukafiri Muhammadiya byatugamba nti tugende tubafaanane tubayise bulungi tubeere bumu watashabbaha bihim n'abafaanana hatta yamuuta mpaka okufa lwe kuli mutuukako ng'ali mu mbeera yefaanana bw'etyo hushira ma'ahum yawma al-qiyama agenda kubazuukiriramu ku lunaku lw'ensonga Allahu subhanahu wa ta'ala agenda kuzuukiza nabo ne bw'olikola otya agenda kuzuukiza nabo gwe tolaba bwe yagambye fa innahum minhum wa mubo oyo abafaananye hayo gyerabidde twagirabye suratul maida 5 ddayo gisoma ogitegeere fa innahu minhum waman yatawallahum minkum oyo anaabafuula ab'emikwano mu mmwe wa mubo n'olwekyo sahabi kyakugamba eno wasali eri mu kitabo kya Imam al-Bayhaqi eva ku Abdallah ibn Amr radiyallahu anhuma hushira ma'ahum yawma al-qiyama ogenda kuzuukizibwa nabo ku lunaku lw'ensonga ekyo kyoyagala sisuubira nti kyoyagala n'olwekyo zuuku kateeka y'amagezi mu dduwa Allah zuuku kateeka y'amagezi tobuzaabuzibwa zuuku kateeka y'amagezi tobuzaabuzibwa n'abantu abatono ennyo ekirala kyenjagala tutegere baganda bange kuba omukafiiri oyo alina kyeyayogedde mbu ennyama ogifaako ki ennyama eri halaali eri ku mudaala gwa Abdallah Hamza bw'ati ennyama okubeera ku mudaala gwa Abdallah oba Hamza whatever si kyekikulu wabula ekikulu ennyama eno yasaliddwa lwaki ennyama eno yasaliddwa lwaki yasaliddwa ku lwa Allah oba kasita ennyama ebanga yasaliddwa ku lwa Allah ekyo kyekigifuula halaali wabula ennyama eno eyogerwako esaliddwa lwa kukuza mazaalibwa ga mwana wa Katonda nti azaaliddwa n'olwekyo eba efuuse haraamu tusaana tujjukire Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'an qul inna salati agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam bagambe inna salati mazima ddala swala yange wa nusuki n'okusala kwange kwensala wa mahyaya n'obulamu bwange wa mamaati n'okufa kwange obulamu bwange buno okutuusa ebbanga lyemmala nga nkyabulina okutuusa lwali bunzijako nantuusaako okufa lillahi rabbil alamin bya Allah subhanahu wa ta'ala omulezi w'ebitonde byonna la sharika lah tagattibwako kintu kirala kyonna wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin bwentyo nno bwe nalagirwa era nze nsooka okubeera omuyisiraamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yasookera ddala okubeera omuyisiraamu mu kibiina kye abalala ne bagoberera olabi agambye nti eswala gyensala okusala kwensala buli kimu kiteekwa kubanga kya Allah subhanahu wa ta'ala kakati Allah subhanahu wa ta'ala ennyama eyo esaliddwa ku lulwe oba nedda mulizo omusomo Sheikh Rujja gwe yatusomesezza eggulo adhabuhu kimu ku bikolwa eby'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo ennyama eno tesalibwa ku lwa Allah n'olwekyo ebeera nkaafu tetugiryako ebenga eri ku mudaala gwa Abdallah era Budala nga yagisaze n'ayogerako n'ebigambo nti bismillah Allahu akbar naye nga ekigendeerwa ky'okusala ennyama eno lwa kukuza mazaalibwa ga mwana wa Katonda nti azaaliddwa
ennyama eyo eba nfu eba nkaafu tetukkirizibwa jjirya ffe abayisiraamu. N'olwekyo ekyo tusaanye tukimanye. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Ekirala njagala abasiraamu mukimanye nti ffe Allah subhanahu wa ta'ala yatukubiriza okugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mu aya bwe tuziraba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atulagira okwekwata ku nkola ye, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ur rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Twekwate ku nkola ye n'oku nkola y'abo abagenda okumuddira mu bigere oluvannyuma lwe abaalungamizibwa al-mahdiyyin, abaalungamizibwa. Ffe obusiraamu tutunula mabega, tetutunula mu maaso. Waje tulaga tutunula mabega. Ab'emabega baakola ki? Tutunula Madiina. Kyova olaba yagamba nti ekibinja ky'abo abalitaasibwa alladhi ala mithlu ma ana alayha al-yawm wa ashabi. Nabbi sasa mbate wagamba aba bali bira ku nkola nga gye ndiko wano e Madiina ne basahaba bange be bagenda okutaasibwa. N'olwekyo ffe tugoberera abamanyi baffe kiki bagamba. Abamanyi bagenda basikiragana okutuuka ku mulembe gwe tuliko. Era Allah subhanahu wa ta'ala yagenda abatulaga abamanyi abatuufu be tusomako eddiini, abatali baabikuuli, abateenoonyeza byabwe ku baabwe. N'olwekyo abamanyi baffe abeesigwa batugambye nti okukuza Krismasi haraamu, shiriki. N'olwekyo tetukkirizibwa kwetaba mu mikolo egyo wadde okubaagaliza amazaalibwa amalungi, nedda. N'olwekyo basiraamu tufeeyo nnyo okuba nti nno tuyiga eddiini nga tugiyiga okuva ku bantu abatuufu abatali abo abagoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Kasembyeyo hadisi eno giteekeko nnyo ebirowoozo. Hadisi eva ku Abu Said al-Khudri radiyallahu anhu, eri muttafaqun alayhi, eri mu Bukhari ne Muslimu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba latattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin. Mujja kugoberera ddala ebibiina ebyo ebyabakulembera luta ku luta, wa dhira'an bi dhira'in, hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumuhu. Mujja kubalinnya kagere ku kagere luta ku luta nga mubagoberera buli kye mulaba nga bakoze nammwe mukisiima ne mukyegomba. Nabbi sasa magamba nti hatta law salaku juhra dhabbin, ne bwe baliyingira mu kinnya ky'enswaswa ne beesogga ekituli ky'enswaswa, la salaktumuhu, mujja kubagoberera nammwe mujja kiyingira. Kulna, basahaba bagamba ya Rasulullah, owaye mubaka wa Allah, al-yahuda wan-nasara, oyogera ku bayahudi n'abannaswara, oyogera ku bayudaaya n'abakristaayo? Qala faman, olowooza ngamba baani? Kataka y'amagezi weetegereze otandika okutunulira embeera bwefaanana. Abaffe kiki kye tutabakopye? Abasiraamu tuli mu kukuza Christmas, tuli mu kugula Christmas trees, tuli mu kugula Christmas presents. Abaana baffe bali mu kuyimba Merry Christmas. Easter ejja kujja bayimbe Alleluia. Twambalanga bo. Tunula. Genda oyimirire ku muzikiti bwoti, otunule, otandika okubala abantu abambadde amakanzu n'abantu abambadde jeans. Ombuulire baluwa abanaasinga obungi. Obale abantu abambadde enkufiira n'abatambadde baluwa abasinga obungi. Muleme kwefuula banjawulo. Oyo mukafiri Muhammadiya yagambye mbu waliwo omanyi abantu abatwala eddiini to the extreme. Ekyo kyokka ekyo kikumala okukaafuwala. Bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala ezo aya zonna ze tulabye nga yazitugamba ziri mu Qur'ani, Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atugamba man tashabbaha biqawmi fahuwa minhum. Kitegeeza nti Nabbi sasa magogamba nti agenze eddiini ye n'agitutte ku extreme level. So nga ate ye yennyini yatugamba nti halakal mutanatti'una
halaka almutanatti'una bazikiridde abo abayitiriza mu ddiini ne bagenda ku extreme ng'ono mukafiri bw'agamba. Awo yo yenna ava ku nkola yange si wa mu kibiina kyange akugobye. Tubakopye in everything. Bwe tutuuka okulya olina okumanya table manners. Anti fork ebeera ku kkono, knife ebeera ku ddyo, spoon ebeera ku ddyo. N'olwekyo olina okubiyiga okubikozesa. Otherwise ojja kubeera primitive. This is modern world. Zikusanze gwe wenna ayina entegeera ng'eyo. Zikusanze gwe wenna ayina entegeera ng'eyo. Mbwe okwambala, okulya, mbweyo ada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbwe si sunna ada. Mbeera ze. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatuyigiriza buli kimu talina kiyalekayo. Kitono oba kinene. Mwebyo eby'okutuyingiza ejjana. Yabituyigiriza. Era talina kiyalekayo. Kitono oba kinene. Mwebyo eby'okutuyingiza omuliro. Byonna yabitusomesa. N'olwekyo, it's a matter of sitting down and learn your deen. N'otegeera n'omanya bantu ki benjigako eddiini. Enzikiriza bannange tezannyirwako. Tomala ganuuna ku buli gw'osanze. The man is eloquent. Ebigambo byayogera binyuma. Gwe biwuliriza owulire. Manya akuwa butwa. Every single Sunday akuwa butwa. Manya wawo ojja eddiini yo. Enzikiriza tezannyirwako. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza. Mwe bannannyini mukutu. Oyo omusajja Muhammadiya kwafungidde Namobe kwabuliza abantu mukimanye nti mugenda kubuuzibwa yawmal qiyama. Everything. Buli muntu eyabula ng'ayitira ku mikono gyammwe olw'okuba mulemezzaako omusajja oyo mugenda kubuuzibwa era mugenda kumwogerera yawmal qiyama. Mujjukire nti eno ensi tugirimu kaseera buseera. Tugenda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tugenda. Tunulako emabega. Bameka b'obadde omanyi nga baagenda dda. Baakuba kalulu nedda. Tayimu yaabwe yatuuka butuusi ne bagenda. Naawe eyiye ejja n'eyange ejja n'ey'omulala yenna. Naye ogenze naki? Bw'obanga enzikiriza eno ogisudde. Ogenze naki? N'olwekyo al-aqidatu awwala. Enzikiriza yeekulembera. At-tawhidu awwala. Okwawula Allah subhanahu wa ta'ala byebikulembera ne tulyoka tutunuulira ebirala byonna. Emyaka 13 egyasooka mu bwannabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali kukukoowola bantu kwawula Allah, kunyweza nzikiriza. Yakomaawo nedda. Obuwangaazi bwe bwonna bwe yamalanga akoowola abantu yabakoowola kwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Naye giri emyaka 13 gyo gyali specifically kwekyo nga kya concentratinzeeko. Amala kusenguka nadde Madina, amateeka ne gatandika okuyiika. Mukole kino, muleke kino. N'olwekyo enzikiriza kikulu. Ekigambo kya la ilaha illallah temukizannyirako. Okukuza Christmas kuyuzayuza ekigambo ekyo. N'olwekyo teweetaba mu bikujjuko by'abakafiiri gwagamba nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. N'oyimirira ku nsaalo n'oyaziina. Mu ebyo by'osoma mulimu ebigambo ebigamba nti ihdina sirata al-mustaqim. Tulungamye mu kkobo eggolokofu. Sirata alladhina an'amta alayhim. Ekkubo eryabo be wagonnomolako ebyengera. Ghayril maghdubi alayhim wala ddaalin. Ekkubo etali eryabo be wasunguwalira wadde abaabula. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti al-maghdubi humul yahud. Abasunguwalirwa be Bayahudi, Abayudaaya. Ate ad-dallun abaabula humun naswara be Bakristaayo. N'olwekyo muddu wa Allah omulungi omukkiriza tobuzaabuzibwa muganda wange. Kuuma enzikirizayo. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Banjagira Allah subhanahu wa ta'ala atugabiire okuba ntutegeera ebigambo bino mu butuufu bw'okubitegeera
tutwalemu ebyo byokka ebitugasa ebirungi byonna ebiyitidde ku lulimi lwange. Allah subhanahu wa ta'ala yansobezza okubatuusaako ensobi ezibadde mu zange nganze mulaja inabeere nga azinsonyiwa nammwe aleme okuzibafuulira ekibabuza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.